ayinza okwogera ekyawukana ku kya gavumenti okuba nti mbi buli kimu ngambye zi gavumenti saba kugamba abatulaba abatulaba njagala bamanye ebintu bino ekisooka amawanga gaba n'enkolagana zaago ng'amawanga ku bya security ku byenkulaakulana ku by'eddembe ly'obuntu tusayininga agreements ez'enjawulo. Dr. kano kanyongereremu nga bwenga ne ku by'ekimenya amateeka ne ku by'okugaayo katugambe nti z'endagaano ezo naye President Museveni gwenkola naye era gwe mmanyi kino njagalo kibagamba kizibu okusanctioninga action nga talina bukakafu kizibu okusanctioninga action bagamba nti Kaddu Mukasa olina omusango guno osetera gavumenti olina kyokola nga tewaliwo evidence ekuluma ebiseera ebisinga nze mpa ekitiibwa mwami Kizza Besigye nze mpa ekitiibwa mwami Kizza Besigye Elda tukuze ya opposition ebintu ensonga zengola za kikulu naye olaba kusaawa eno tulowoleza nti fuse yaggwamu nga bamuteekamu abaddewo ng'ali more violent than before abaddewo ng'ayina entiisa eri eggwanga than before naye olaba omusango ogwo gubuteekebwawo kitegeeza emirundi tekyagudde bugwinga mwami Mukaku bwagamba walina okuba nga aliwo cruise tebannamusalira nti omusango gumusinze naye waliwo cruise ezireetera okumuteeka mu kifaananyi bweziba zaaliwo lwaki mwamukwatira endako kubanga abeera wano ezireeta okubeera mu kifo ekyo mwawalabye gavumenti oba mwawalabye minisita wa gavumenti wa foreign affairs nga bagamba naye ekitiibwa kya Dr. Besigye ng'opposition leader ng'omukulembeze okujja okutambula nga bona oluddukano mu nsi n'otambulira ku booda mu kitiibwa kyo n'atukuba naffe surprise kyatulemeseza nga tetulina control emwa security nga tetulina kyakukola twawulidde buwulizi nti akwatiddwa atya waliwo protocols zoyitamu ngwa mukulembeze atyo kaliba atyo status okuyingira eggwanga olaba nange wendi wano wali bwe mba nyingira ensi yonna gye nyingidde bagamba gwe genda wano naye abakulaba Dr. Besigye yayita ku airport Entebbe yatukira meaning yakkirizibwa passport nabali ne bamuwa visa omusajja omusajja annyonnyodde nti yandibadde alisigibwa ng'omuntu ow'enjawulo so si common person nange nsobola okuyingira booda yakatambulayo gumu n'agamba nti yandibadde anti omubbi abba emirundi ana lwakwatibwa emirundi gyonna gyagenze Kenya engenda gye yagenze eyo abakikola lwaleero kyabadde weebuuze lwaki bijjo tebamukwata mwamusoke information just mukyala we Winnie Byanyuma yakoze press conference n'agamba nti muzungu Besigye we yali asisinkane Nairobi yabulidde mu Kenya era yalina amawulire agasinga ku ekyo nga tabana bakwegaana bino bintu tibyaliwo kubanga gamba nti omuzungu yamuluwalinga is what in Uganda nti omuzungu yamusendasenda okumutwala that word kusendasenda kye yali annyonnyola mbu baamuyita mbu jangu osinkane bano naye anyway kakati kikyembagamba njagala batulaba nga bwe tuzimba ensi ate n'ebintu biri mu kooti ate bya security fe abamu tetubimanyi nnyo naye mpa analysis yange nti ebyo byonna bituwe nti tuleme kugenda kunyiiga kubuguma Kizza Besigye si gwe gusoose omukwata ng'avaayo Kizza Besigye tukimanyi nti alwanyisa gavumenti ya Museveni era tali gyagala agiwakanya kale anti nwanyisa za mirundi Jamiru mukulu ne Koni be bagirwanyisa nizo girwanyisa n'ebigambo oba awakanya enkola za gavumenti kyonna nti tukimanyi nti omukuba ntu abavumirira enkola ya gavumenti eno eriko naye lwaki abadde gyonna Bobi Wine azze wali katulina owa bano wa Nuupu gwe bagamba nti kati alina amasannyalaze nga ye tannakwatibwa kitegeeza ki tusooke oliyinza okuba ali mu kkuba erikwatibwa bwe baba nti bano
abaana be batadde babadde ba terrorist. Tusooke. Chief terrorist asula magere. Tusooke. Tuleke ebitongole bya gavumenti. Bibuulirize kubanga ne gavumenti teyinza kuvayo eswali. Toyinza gamba nti ejja kubalaga kwata bubu. Encha nga tewali musango. Tuba eba eswalanga gavumenti. Tuleke linda ka abantu nga bakulaba. Ekyo kyogambye mpozi gamba nti to certain extent Bobi Wine bamukwatira mu hotel mu Arua mu kalulu ka Kasiano Wadri ne batulage mundu bbiri nti ze bamukutte nazo. Abakuuma ku hotel ne bagamba Bobi yayingira wano teyina mundu n'okumufulumya tetwalaba ku mundu twazirabye muziraga Kampala. Should we trust our security byereta buli kiseera? Kakati kankubuulire kino. Era ne passport. Nti mu lutalo lw'ebyobufuzi. N'omusango ogwo tetumeje gwafu. Ne passport yasigala mu kooti. Mu lutalo lw'ebyobufuzi buli kimu kisoboka. Ne passport yasigala mu kooti. Akazanyo k'ebyobufuzi. Bwe kiba bya bufuzi. Akazanyo ka byangende wa Mike amalirize. Biri byabadde agamba ne mukulu bamwine